Obusiraam maiti Obusiraam oyo badde simulabangako akulabye kolero. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ekitundu kino kiri wala nnyo n'ebitundu bye mbadde nali ntuuseemu walako. Olugendo lwawo lwagadde okufaanana ne gye bazaala Ssekajjuma Nyanza. Bamuzaala walako sayidi zeeyo okyamira wali egindi awo okyamira wa Shlk bamuzaala Kazinga. Kakati namusizza abasiraamu b'ekitundu kino abatuuze baamu. Bwe tubeera mu mizikiti gy'omu Kampala tubeera twogerera mbatambuze, kubanga bali baganda baffe ne bannyinaffe ababeera mu mizikiti gy'omu Kampala babeera bayise mbuyisi, abamu nga bakozi baamu. Obudde bwe buwungeera nga baddayo ku byalo, nsuubira nti waliwo abava eno ne bagenda mu Kampala. Kati nfuna nnyo essanyu bwe mbeera ku bantu abatudde abali ku kyalo abatebenkedde nga mmwe, era nkakasa nti ebigambo bye nnaali badde njogera wadde bitono bibeera bisobola okukola omugaso, kubanga omuntu abeera atebenkedde ng'ali ku kyalo gy'abeera. Ekyokubiri, nfuna essanyu bwe mbeera njogera nga wenjogerera waliwo abaana abato, abawala n'abalenzi. Ekifaananyi omwana omuto ekyo kyatunuulira bw'ati kasita akimanyiiza amaaso ge, kikwata ku bwongo bwe ne kinywerako. Kiba kitegeeza nti omuzikiti bwe guti mu myaka egijja gujja kubeera n'abasiraamu abavubuka. Mukola bulungi okuleeta abaana bammwe mu mizikiti, ekyo mukinyweze biidhnillahi tabaraka wa taala. Mwesiime era mweyagalire ddala, mwebaze nnyo Allah tabaraka wa taala okubawa ekyengere ky'Obusiraamu. Munyikire nnyo okumusaba Allah jalla jalaaluhu ekyengera kyammwe ekyo eky'Obusiraamu abeere ng'akibakuumirako, era bw'abeera ng'atuusiza okubajja mu nsi abatwale nga mwali basiraamu. Ennaku zino waliwo abalamazi, era bwe tubadde tujja tubalabe ne Shlk ono ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja bagenda Namugongo. Niye abantu batandise okulumulukuka, kati ewiikisi zigenda mu 2. Waliwo abaava e Kenya beesaddaakayo ne bagamba nti yonna gye bali obuwanvu bw'olugendo n'obumpi bwabwo bajja kutambuza nga bigere. Ewiiki eyo yonna enegenda okuggwako oba eweddeko, mbadde ngoberera ensonga zaabwe, naye nga buli lwezitunulako nzijukira ekigambo kya Umar radiyallahu anhu
yali atambula ne basahaba ridwanullahi alaihim ajmain ne batuuka mu kitundu wansi waayo waliyo ekiwonvu, nga mu kiwonvu eyo eriyo omusajja omukatuliki ng'ali eyo amaziga gamuyitamu, alaga nti ajjudde obugonvu imaani emulinnya eri ku ttooku eyisiza omutwe ogukoma. Omusajja oyo ng'alaga nti asinza Allah tabaraka wa taala, yeeyawulidde eri Allah azza wa jalla. bwe yamulama Umar radiyallahu anhu, Umar n'atulika n'akaaba amaziga. bwe yakaaba abaali naye bamubuuza nti ki ekikaabiza? n'abagamba nti nzijukidde ekigambo kya Allah tabaraka wa taala ekigamba ti amilatun nasiba tasla naran hamiya. Yagamba nti musajja wattu akola nga kalogoyi, akola naye ng'enkomerero egenda okuva mu kukola kwe, Allah tabaraka wa taala agenda kumukwata amuyingiza omuliro. Yalaga obugonvu n'okwewaayo, naye ng'abiweerayo ku nzikiriza etali ntuufu eyimiridde ku kugatta kwa Allah subhanahu wa taala. Kakati abantu abo balina okusaasirwa, kubanga abantu batambudde okuva e Kenya, abantu batambudde okuva, waliwo be nalabye babiri bavudde Congo, nabalabye ku TV, waliwo abavudde 40, abakazi, abasajja, abaana abato. Naye waliwo omuyanseseza nga musajja mukulu mukadde nga nze, bamubuuziza nti kati gwe ki ekikutwala Namugongo? N'agamba nti nina maama wange mulwadde, ntwala okusaba kwange eri abajulizi abaziikwa e Namugongo basobole okwonya maama wange. Oyo musajja mukulu. Nagambye nti la ilaha illa Allah wa Muhammadun Rasulullah. Banange abawali mukyalina omulimu munene ogw'okuyamba abantu abalinganga abo, okubalaga enzikiriza entuufu. Entegeera bwetyo teriiko abo bokka abanaku, wabula n'abasajja abagagga abasiba n'amataayi ne bambala ne banyuma, obasinkana nga balina entegeera bwetyo. Entegeera ng'egamba nti bw'agenda we baziika omujulizi n'amusaba, omujulizi oyo asobola omumalira emitawaana gye. Bw'alaba efaanana bwetyo abooluganda mbi. Yensonga lwaki mbagambye nti mwebaze Allah tabaraka wa taala okubagabirira n'ababunduggulako ekyengero eky'Obusiraamu. Eddiini eyimiridde kwawula Allah tabaraka wa taala, eddiini eyimiridde ku kutongoza omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam ne bannabbi ba Allah bonna okubatongoza baali babaka ba Allah tabaraka wa taala be yatuma. Baganda bange, okunywereza emitima gyaffe ku Busiraamu kye kigambo kyaffe ekiwalo bi'awnillahi tabaraka wa taala. Omutima n'obw'omutima gwabwo ebbanga lyonna gusobola okuwuguka n'ensonga mu nsonga nga ya duniya ne weesiŋŋaana nga Obusiraamu bwo obufuye mu ŋŋombe era nga tobusigazza. Omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yasabanga nnyo Allah okunywereza omutima gwe ku Busiraamu. Bwe kibanga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, ebbanga lyonna asabye Allah tabaraka wa taala nti Allah wange nywereza omutima gwange ku Busiraamu. Kakati ffe abantu abanaku abaleero temulaba nga kitwetagisaamu ennyongeza okuddingana ekigambo ekyo? Tunyweze Allah, tukusaba otunyweze, kubanga ekintu kitono bwe kiti oba oli awo na buli muntu kye yalibadde anyooma kisobola okujja omuntu ku Busiraamu. Muntu asobola okuleka Obusiraamu bilikulliya, bwonna bukolokolo n'abuleka n'abusuula wali olw'ekintu mu bintu by'edduniya.
oba omuntu asobola okuleka ennamula mu nnamula z'obusiraamu olw'omugaso migaso gyaki gy'edduniya. kati okusaba Allah tabaraka wa taala byombi okubituwa okutunywereza ku busiraamu bwonna era ffenna n'okutunywereza ku nnamula z'obusiraamu buli nnamula ebeere kutuusa okumpi okubeera nga Allah tabaraka wa taala kuwa obusobozi obeere ng'ogisa mukola. ebigambo byange ebyo biawunillahi tabaraka wa taala ngenda kubizimbira ku byafaayo bibiri byokka ikhtisaran, mbasaba munyambe insha allahu taala mubiwulirize. ekyafaayo kisooka, mukadde waffe omumanyi bwe yali akiteekateeka yagamba qissatu wa ibra, ekyafaayo ate ekijjibwamu ekyokuyiga. n'agamba nasalu llaha husna alkhatima, tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwe enkomerero ennungi. ekitegeezebwa n'okufuna enkomerero nga nnungi kitegeeza muntu kufiira ku busiraamu. mutegeera buluganda? ekitegeeza n'omuntu okufuna enkomerero ennungi kitegeeza muntu kufiira ku busiraamu. naafanga musajja musiraamu, naafanga mukyala musiraamu, kubanga Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. muteeke eddala fala tamutunna illa wa antum muslimun. kyova olaba ng'omusajja ono oba omukyala bwe babeera bamuteekayo mu ttaka eri, nga bwe bagenda okukussaayo, nga bwe bagenda okuzisaayo, bagamba nti bisimillah wa ala millati rasulillah wa fi riwaya wa ala sunnati rasulillah. tukuteekawo naye nga tukuteerawo ku nzikiriza y'omubaka muhammadin alaihi salatu wassalam. kiba kirungi abantu bano abakussaawo babeere nga ekigambo ekyo gwe bakyogereddeko ddala abadde musiraamu. abadde musiraamu baganda bange okuwuguka n'ova ku busiraamu tokirowooza nti kintu kizibu, kintu kyangu nnyo. tolowooza nti ensonga esobola okujja ku busiraamu kigyetaagisa kubeera nnene obanga ogiruddeko. osobola okuwangaala ebbanga ddene ng'okola obusiraamu naye ebeebulayo akaseera katono Allah tabaraka wa taala n'akugerera n'osembererwa mu maaso g'ensonga n'olaba nga nnene okusinga obusiraamu. n'ogaa nti kabulinga n'obusiraamu, busiraamu gwe sigala awo gira omulamu. mukitegeera buluganda? ebyo bikulu okubirowoozaako, bikulu okubirowoozaako. ate ng'osuubira nti okuvaako mu nsi ekyo ebbanga lyakyo si ddene, kisobola okubeera olwaliro akawungeezi, enkyanga bona agenda okukeera ng'olimba agenda okuziikibwa oba abaaziikiddwa. ekyo si kyekikulu. naye ekikulu ogenza oli musiraamu tekisinga okubeera ekikulu. kyobalaba ng'enteekateeka zino zissaamu ekitiibwa mu ntuula ezifaanana bwe ziti mwemokka omuntu mwasobola okufuna omuguwa kwasobola okusiba obusiraamu bwe. Shlk Shamsuddin As-Sufairi Al-Halabi Ash-Shafi'i oyo mumanyi ayina gye bayita sharuhu sahihu al-Bukhari. sahihu al-Bukhari kitabo ekirina shuruh ez'enjawulo ekyagenda kiyitwamu abamanyi ab'enjawulo nga bakigaziya nga bakigaziya nga bakigaziya. ayina ekyafaayo kyeyaleeta mu luganda mu sharuhi yeyo. bwe nakiisaamu amaaso kyankwatako nnyo ne kintwalira obudde buwanvu nga nkirowoozaako, ngenda okulira nga obudde bukedde. nakiganyulwamu nnyo, nakirowoozaako nnyo, era nenkakasa nti bannange tewali muntu ali seefu ku kigambo ky'obusiraamu okugjako ayeerwanyeeko ennyo n'asaba Allah tabaraka wa taala amunywereza obusiraamu nga kwatadde n'okugoberezaako okukola emirimu emirungi. yagamba Shlk
yagamba ati kharaja thalathatun, kharaja madha thalathatun min az-zuhadi, yagamba nti waliwo abasajja baali basatu bazuhadu, abasajja baali baleka ensi ne baddira obulamu bwabwe bwonna ne babusa ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Baali baleka ensi nga kye batwalanga kikulu busiraamu bwabwe bwokka. Abasajja abo bajja ne bafuluma okuva ku kyalo kwe baali bawangaalira, yuriduuna alhajja, abasajja abo nga bagenda kukola hijja. Mukitegera buluganda? Wano Uganda mwakitegera nti hijja ekolwa bagagga, ekolwa bagagga. Era osanga omusajja nga waali, mukyala nga waali, ayina kino ayina kiri ayina kiri ayina kiri, naye nga tannaba kulowooza genda kukola hijja, kulambula nyumba ya Allah tabaraka wa taala nga takiina. Bano baali basajja banaku, nga basajja baavu, nga basajja abatya Allah tabaraka wa taala, ne basalawo ne bafuluma nga bagenda kulambula nyumba ya Allah subhanahu wa taala, nga Sheikh yagamba nti yuriduna alhajja ila baiti llahi alharam fi wasati sana. Wasatu sana ategeeza ki? Mu makkati g'omwaka. Amakulu bafuluma, ekyabulayo emyezi 6 hijja ebeere ng'ekola etya? Ng'etuuka, okusinziira ku ngeri gye batambulangamu. Okutambula kwabeeranga kuzibu, nga tekulinganga kuno kwammwe. Omuntu alinnya ennyonyi essaawa 12 ez'okumakya ng'agenda Saudi Arabia, zigenda okuwera essaawa 6 oba essaawa 4 kitundu oba 5, abeera atuuse Madiina. Abasajja bano baali basajja basiraamu, nga basajja bakkiriza, basajja abaaleka buli kimu lwa ddiini ya Busiraamu. Ekyasembayo ne basalawo ne bagamba nti katufulume tugende tulambule ennyumba ya Allah tabaraka wa taala n'okukola emikolo gyonna egya hijja. Yagamba Sheikh, mutawakkiliina bighairi zaadi, abasajja abo baali beesigamira Allah tabaraka wa taala nga tebalina ntanda yonna, nga tebalina. Abasajja abo baatambulanga, bwe baatuukanga ku kyalo nga kuno ne buziba, nga banoonya ab'okusula nga beebaka. Bwe bwakeeranga nga beeyongerayo. Tugambye nti baali bameka? Baali abasajja bameka? Njagala abooluganda insha Allahu taala mutegere ebigambo byange wakati w'omulimu ogugamba kitwetaagisa nnyo okusaba Allah tabaraka wa taala otunyereza obusiraamu. Okuva ku busiraamu si kizibu. Toddangaawo n'osinziira n'ogamba nti nze ku bukkiriza bwe nnina ate nkyayinza nti okuleka obusiraamu. Toddangaawo ne weewaana n'ogamba nti tetukoledde obusiraamu ebbanga ddene ate obusiraamu kati kiki kyokyayinza okugamba kinnema busiraamu. Allah asobola okukuleetera akantu katono bwe kati ne weesinga nange osudde obusiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa taala tusaasire. Yagamba Sheikh, fanazalu qaryatan biha nasara, fanazalu qaryatan biha nasara. Abasajja abo ne batuuka mu kyalo, ekyalo ekyo kyali kyalo ky'abanasara, basajja bakatuliki babeeraawo, kyalo kyabwe we bawangaalira. Bano abatuusewo basiraamu, batuuse mu kyalo we bateekeddwa okubeera nga basula, nga temuli musiraamu no, basigadde bonna nga baki? Nga banaswara, naye baali bateekeddwa kusulaawo. Ekyaddirira, baasaba omusajja ono olukusa abakkirize basulekaawo, era omusajja n'abakkiriza, n'abakolera enteekateeka, ne batandika okuwummulako. Naye Allah tabaraka wa taala abooluganda alina ebigezo binene. Mu maka g'omusajja oyo waaliwo omwana omuwala. Mukitegedde? Waaliwo ki? Omwana omuwala. Omwana oyo omuwala nga bwomanyi embeera y'abantu nga si basiraamu, kati gwe baatumanga batwalire ku mazzi abagenyi banyweko, batwalire ku kino, batwalire ku kino. Kati omu ku basajja bazuhaadu
najja bwati akaaso n'akateeka ku muwala teyaddamu kutegeera teyaddamu kolaki kutegeera etaabuzi katono bwe kati osobola okukiraba nti kitono osobola okukiraba nti kitono n'ogamba kyomukyala n'ekikulu naawe allah asobola okukuleetera kyoyinza okulaba nga kinene okusinga obusiraamu yagamba sheekhe fawaqaa nadharu rajuli minhum ala mahasini muraatan fataallaqa biha fawaqaa nadharu rajuli minhum niwabaawo omusajja omu eriiso lye ne lijja najja alikuba ku muwala eyali omulungi lwondo yagamba sheekhe fataallaqa qalbaha omusajja ono naddira omutima gwe n'aguwanika ku mwana oyo omuwala n'alaba nga mutuufu talina gyakyayinza kulaga tasukkakaawo okujjako ng'amagezi gonna agasaze n'afuna omwana omuwala oyo naye nga musajja awangadde ebbanga lyonna ng'asinza allah tabaraka wataala yeerekereza ebintu byonna lillah tabaraka wataala afulumya avudde mu makage agenda kukola hijja kulambula nyumba ya allah tabaraka wataala nga talina wadde ezaabu entanda naye bw'atuuse mu kitundu wabadde ateekeddwa okuyita obuyisi awummudde mubuuza ekyakeera agende eriiso lyava ku muwala yagamba sheekhe falamma azamu ala safari ihtaala bihailatin obudde bukedde basazeewo bagamba nti tusimbule tugende bagenda wa bagenda makka omusajja ono kyava asalira bannaakakodyo omusajja abadde omukkiriza n'abagamba nti mugende tunasisinkana insha allah munnange twaligenze kyayina obuzibuzibu butono musiraamu tugenda kulambula nyumba ya allah kitegeera naye mugira mugenda tujja kusinkana insha allah omukyala amulabidde ebbanga kyono amulabidde ebbanga ddene bwogerageranya ebbanga lye yali amaze ng'asinza allah n'ebbanga lyamaze ng'alabye omukyala wallahi ebbanga lyali amaze ng'asinza allah tabaraka wataala ddene okusinga akabanga ke yamala ng'alabye omukyala kaali katono bwe kati eyamalirira okugamba nti ngenda kukola hijja takyajjukira nti kimweta kisogenda okukola hijja aga nti nze nsigadde wano wasigaddeko twagambye nti muki mukatuliki sina musiraamu olwo amateeka gonna agalamula ekyo tajagajjukira kiki ekitebenkedde mu mutima gwe alaba nga kino kyekinene okusinga byonna okusinga ibadaati zabadde akola okusinga hijja gyabadde agenda okukola kino kyekinene n'agamba banne nti mugende musiraamu twaligenze nti mugende yatugamba sheekhe nti wasaara sahibahu watarakahu fi lqarya banne ne bamalirira basigadde bameka ne bamuleka ku kyalo ky'omukatuliki mu maka ali awo agumbye takyasalikako musale alaba takyayinawo kacyansi konna kamwetagisa kukola kirala nga kya ddiini okujja kweyitaga mukyala oyo ekigezo kye kyajjira ku mukyala gwe allah asobola okukuleetera ekitali ekyo nolaba nga kinene okusinga obusiraamu n'otajjukira mugaso gwa busiraamu n'otajjukira bulungi bwa busiraamu n'otajjukira mirimu gyonna gy'obadde okolera mu busiraamu nolaba nga kino kyekisinga obunene tusaba allah tabaraka wataala tusaasire tusaba allah buluganda atunyweze naddala mbiseera bwe tuwangalira omuntu okuwanirira obusiraamu n'obunyweza n'okkiriza n'oguma n'omatira nti obusiraamu bwe businga byonna
mu kaseera kano si kyangu buli muntu alina kyasobola okutwala nga kinene okumusingira obusiraamu naye musabenga allah bulijjo takulagaayo ekintu kyonna bintu by'edduniya n'olabanga kinene okusinga obusiraamu allah bw'akugereranga n'akikulaga manya nti g'ofaafaaganiddwa edduniya wakadhalika l'akhira bwe kyamala okugwa fa afsha sirrahu li abil mar'ati wa khatabaha omusajja ono bali bane batambudde bagenzi kyava azza omusajja nannyini maka omusajja omukatuliki taata w'omuwala n'amubbirako ekyama n'amugaa nti munnange nkubulye muzeeyi nti tolowooza nti waliwo ekyasigazza wano muwalawo siva wano okujjako ng'omumpadde oba omumpeera mu mbeera ki oba mu mbeera ki sikyasobola kutambuza bulamu kugenda mu maaso okujjako ng'omuwala yandi kumpi gwatalabidde wedde wiiki kyeyakola musajja mukulu amugamba nti maharuha kathirun amahale goteekeddwa okuwa muwala wange oyo munange nga maaki ekyokumukuwa sigaana naye amahale geneetaaga omuwo n'ogasobola yamwongerako ekigambo ekigamba la takudiru alaihi mahale ago tojja gasobola mahale g'omuwala ge mwetaaga bumangi tojja gasobola omusajja n'amugamba tiwamaahuwa gegaluwa amahale geweetaaga mpe muwalawo omusajja n'asinziira n'ayatula ekigambo ng'akigamba omusajja omusiraamu yamugamba nti antaturuka diina al islaami illa antaturuka diina al islaami okujjako ng'ovudde mu busiraamu ahwalu shakhsiya lighairi lmuslimin bakisaraha bulungi nnyo mu mateeka gaabwe nti omuntu nga mukatuliki takkirizibwa kufumbirwa muki musiraamu ng'era bwe tukirina nti omuntu nga musiraamu takkirizibwa kwasa tali muki musiraamu oba mufumbirwa omusajja ono yennono yagiriko omukatuliki ng'alaba nti waliwo enjawulo nnene wakati w'eddiini ya muwala we noono ayagala okukola ki okumuwasa yamugamba nti amahale ge yeetaaga mangi tojja gasobola ng'akimanyi nti omusiraamu aba munywevu ku ddiini ye tayinza kuleka ddiini lwa mukyala kyaba amugamba nti illa antaturuka diina al islaamu mahale ge neetaaga gakubeera ng'ova mu ddiini y'obusiraamu kasita olangirira nti ogivuddemu ng'akwata omukyala nga mukuwa yagamba sheekhe yamugamba nti wadakhala fi diiniha diini annasraniya bwatyo bwe yakigamba tiyamuyita bbalibbali yamugamba nti amahale genjagala omuwala wange gwe kuleka ddiini yo gy'olimu oyingire mu ddiini ya muwala wange n'agyatula diini annasraniya eddiini yaffe ey'abakatoliki la ilaha illa llah muhammadan rasulullah musajja zahiri amaze ebbanga ng'asinza allah tabaraka wataala byerekereza bingi olw'obusiraamu naye tegereza akadeko ibilisi kemuteze mwegenda okuyita okumusuuza obusiraamu yagamba sheekhe fatanassara omusajja n'aleka obusiraamu n'alangirira nti nvuddemu allahu akbar walillahi lhamdu ekigambo kyaffe kigamba okusaba allah tabaraka wataala otunywereza obusiraamu obutatulagaayo kintu kyonna mu bintu ebyedduniya nga kinene oba nga kikulu okusinga obusiraamu tumusabe allah tabaraka wataala ebbanga lyonna atulaga obusiraamu nga kyekisinga byonna ng'ebintu byonna bwe bijja mu bintu by'edduniya ne bisinkana n'obusiraamu kulembeza busiraamu ekyo allah kyakwetaagamu tabaraka wataala fatanassara omusajja abonaabonedde ebbanga eddene ng'akola busiraamu
abonyebonye ne ibadaati eŋŋomo nga ibaada yali egenda ku toopu yaazo kwali kutambuza geregenda kukola hijja byonna nga takyabijjukira lwa mukyala. Eriyo n'abakyala basobola okufiirwa obusiraamu olw'abasajja seeka tebali. Omukyala n'akugamba nti kabuleŋŋana obusiraamu nze sajja kubonaabona mu nsi. Omukyala omu yagamba yali ne bakyala banne nga banyumya n'abagamba nti okufumbirwa omusajja omwavu wadde ayina imaani yagamba kuba kwesuula mu kuzikirira ng'olaba. N'asoma etteeka erigamba nti Allah yagamba tabaraka wa taala wala tulku biaidikum ila tahaluka, temwezikirizanga. N'agamba nti siyinza kumufumbirwa. Ne bamugamba nti senga ofunyeewo, senga obuliddwa omugagga omusiraamu nga waliwo omugagga atali musiraamu okola otya? N'agamba nti ŋŋenda n'omugagga atali musiraamu. Egyo emiwendo gyegiri abooluganda, emiwendo gyegiri. Akantu akatono bwe kati kakusuuza ekintu eky'omuwendo. Allah kwagenda okusinziira abale byonna bye wakola abikkirize. Allahu akbar walillahi alhamd. Omusajja n'akafuwala n'aleka eddiini busiraamu. Watazawajaha wa walada lahu minha waladan. Omusajja ono n'awasa omukyala era ne bazaala abaana baali bameka? Abaana baali babiri. Musanyufu, takyetaaga kumanya bya busiraamu, takyetaaga kumanya busiraamu. Yafuna kye yali ayagala, yatuuka. Yafuna omukyala omulungi lwondo, nabiri byonna byamala ng'asinza Allah, tayagala na kujjukira. Ali ku muwala muto bamuweweeta. Lugendo lwabwe lwali lulungi. Omukyala ono n'amuzaalira abaana babiri. Mutegera buluganda? N'azaala abaana bameka? Omukyala aba yakazaala abaana babiri. Sheekh yagamba Allah tabaraka wa taala n'aleetera omusajja oyo ekirwadde kyali kya kaseera katono. Kaseera katono bwe kati n'alwalamu ng'omuntu eyakedde nga mulamu. Ku ssaawa 2 n'atandika okudafuwa, zigenda okuwera essaawa nyanga akoze eki? Ng'afudde. Yagamba Sheekh twamaata ala diini nasraniya. Omusajja oyo n'afiira ku ddiini eyaki? Ey'obukatuliki. Khalas, afudde agenze. Afudde agenze. Mulowooza ku bibiri kiki yafiirwa? Yafiirwa byonna. Yafiirwa byonna. Eddiini yagifiirwa n'omukyala yennyini eyamujja mu busiraamu naye n'akola atya? Naye n'amulekawo. Bwe kisobokera ddala okubaawo n'ekintu kyonna ne kikulesa obusiraamu n'omala n'okeera ekya n'ofa, kyo n'okola otya? N'okireka, naye nga kikututteko ekintu eky'omugaso gy'otalina gy'ogenda kukijja. Wallahi yagamba Sheekh, omusajja afudde, bamuziise, afiiridde ku kitali busiraamu. Banange kirungiko ffe ng'oli mwonoonefu naye ng'olina obuki? Ng'olina obusiraamu. Naye wallahi kiruma okufiira ku kitali busiraamu. Omusajja oyo bw'amala okufa, Sheekh yagamba nti farajaa sahibahu min siyahatihima wasaala anhu. Kati banne baalwayo kubanga abantu b'ebiseera ebyo bwe bagendanga e Makka tebagendanga nga ffe. Tukisatu ng'okola otya? Ng'okomawo. Baabeerangayo ne batula mu duruusu, ne basoma ku sheekhe gundi, ne basoma ku sheekhe gundi, ne bagenda ewa sheekhe gundi, ne bagenda ewa gundi, nga bayinza okumala emyaka 4 nga tebaddanga bali eyo. Kati ate bano twabalabye tibaali basajja bazohaadu. Edduniya nga baagitanga tewali kibapapya. Mu kaseera ako ng'omusajja afudde, kozi na bano bakola ki? Bakomawo. Baali bateekeddwa kuyita ku kyala.
lyekkuba eryabatwala nga lyerikola ki lyerina okubazza. Bwe batuuka mu kitundu bagamba nti bannange musajja waffe bwe twaleka wano Arua yagamba Shlk faqila lahuma innahu tuwuffiya ala dini nasraniya wadafanuhu fi maqabirihim. Allahu akbar walillahi alhamd. Babagamba nti musajja wammwe yafudde, yafiira ku ddiini ya kikatuliki. Okumanyanga kwe yafiiridde era bamuziise mulimbo we basiika abaki. Baganda bange ekyo tekiri wala kuggwe nange, tekiri wala kuggwe nange. Wallahi akantu katono bwe kati kakujja ku Busiraamu n'otabuvaako buvi kubukolerako, kubanga waliwo omuntu ava ku Busiraamu ng'alese kubukolerako. Eyali ajja muzikiti nga takyakola ki, nga takyajja. Eyali ajja mu durusu nga takyajja, naye nga bw'omusagamba nti ndi muki, ndi Musiraamu, naye ono yabuviiramu ddala. Abuvuddemu lwaki? Lwa mukyala. Naye ng'ekikolo kye yalina yali musajja zahiri, eyerekereza buli kimu lwa Busiraamu. Naye wallahi katono bwe kati Ibuliisi mweyise n'alaba nga Obusiraamu tekikyagasa era n'abuvaamu. N'agera Allah tabaraka wa taala nga nakino takimazeemu bbanga, n'afa Obusiraamu nga yabufiirwa, nakino ng'akirese, n'aziikibwa nga Mukatuliki. Shlk atugamba ow'ekitiibwa babawadde amawulire ti munnammwe yafa n'Obusiraamu yali abuvuddemu, era abadde wano nga Mukatuliki pyuwa, yaziikiddwa bitiibwa ebijjuvu ebiziikwamu Abakatuliki, era twamuziise mulimbo entongole eziikwamu abaki Abakatuliki. Allahu akbar walillahi alhamd. Babuuza nti erimba eriruddawa gye mwaziise munnaffe? Omukyala n'abagamba nti mujje tugende. Mukitegedde mu Luganda? Omukyala n'abaana be ababiri be yazaala musajja ono ne bakulembera banne ababiri ne boolekera ewaziikwa musajja waabwe. Bwe batuuka wali, bano baganda baffe abanyweza Obusiraamu basigala mu disitansi yali mpanvu, nga balengezeddwa nti amalaalo gali ge mulaba agasimbiddwako omusaalaba ogukyali omupya we waziikiddwa musajja wammwe. Allahu akbar walillahi alhamd. Yoyo agalamidde awo, yoyo yagamba Shlk fajala sahibahu yabkiyani min baidi, fajala sahibahu yabkiyani min baidi. Ne batandika okukaaba naye nga bakabira mu kiseera disitansi mpanvu, nga balengera mulengere, masiga ne gabayitamu. Tebakaaba lwa kufa kwe, wabula bakaaba engeri gyakoze eki gyafuddemu. Bajjukidde byeyerekereza olw'Obusiraamu, bajjukidde obwali obulongoofu bwe, bajjukidde buli kimu. Ne balaba nga agaggalamyawo, nga yaziikiddwa ne kabuli ye neeteekwako omusaalaba, emisaalaba nga gye gijjudde awo. Omukyala n'ababuuza ti lwaki mukaabidde mu disitansi mpanvu, lwaki temusembedde okumpi n'ewaziikwa munnammwe? Bamugamba tubadde tetuyinza kusembera waali, tubadde tetuyinza kusembera waali we yaziikiddwa. Munnaffe oyo atujjukizza ebintu bingi, atujjukizza ebintu bingi. Fakassa alaiha alqissa, abasajja bano ne batandika okunyumiza omukyalo ono ebyafaayo by'omusajja oli. Bamunyumiza ebbanga lye baamala nga bakola Obusiraamu, nga bali bonna balaga obwali obunywavu bw'omusajja ku Busiraamu ebbanga lyonna. Ne bamugamba naye kitukwasizza ennaku
okubeera nga munnaffe bwati bwafudde bwati bwaziikiddwa kiki ekyamutuukako okutuuka ku ddaala lino kubanga bano banne ebyomukyala tebabimanya mutegera mu Luganda yabasalira busalizi magezi n'abagamba nti mugende teyabategeeza kizibu kye mukyala n'abagamba nti yanjogereza bwanjogereza kitange n'amugamba nti okumpasa ateekeddwa okuva mu busiraamu nakkiriza obusiraamu n'abuvaamu twabadde twakazaala abaana babiri ate n'afa kyebakola basajja abo wadhakaraha hayatahu wa zuhudahu au wadhakaraha hayatihi wa zuhudihi ne bannyonnyola mukyalo ono obulamu bw'omusajja nga bwe bwali obwasooka ngeri yali omusajja omusiraamu omusajja omunywevu n'engeri gyerekereza ebintu byonna olw'obusiraamu bamugamba nti bwabeera nga bwati bwafudde ani asobola okuwona ekyo Oluganda kyenjagala weebuuze bwe kiba nga omusajja yali omulongoofu mina zuhaali nga bwatyo bwe yatuuka okufa n'aziikibwa nga mukatuliki lwa mukazi tolina kintu kyolowooza nti Allah ayinza okiyisizaamu n'oleka obusiraamu n'otuka okufa nga toli musiraamu kale osobola obutalangirira era n'otafuna kuzikwanga kukwe naye nofa nga obusiraamu bwonna wabweyambula tewasigaza wadde akatono bwe kati kibi kinakuwaza tumusaba Allah atunywereze ku busiraamu falamma sami'at raqqa qalbuha ila al-islam fa aslamat omukyalo ono bwe bamubuulira ebigambo by'omusajja ono nga bwe byali bigyerekereza n'akola atya ne boogera ebigambo bingi raqqa qalbuha ila al-islam omutima gw'omukyala ate ye ne gugonda fa aslamat ye n'akola atya ye n'asiramuka ono yaleka obusiraamu lwa mukyala era afudde si musiraamu mutegere kati ate omukyala eyamuviirako okuleka obusiraamu yasiramuse Shlk yagamba nti omukyala n'alongoosa obusiraamu bwe n'abulongooseza ddala basiraamu bannange obusiraamu kyekyo kizibu kyakukuuma nnyo okujjako ng'otaddeko okusaba Allah tabaraka wataala abeere ng'akuyambako obukuumi edduniya mwe tuwangaalira erimu bingi Allah kwasobola okuyisiza obusiraamu bwaffe ne bugenda yagamba Shlk nga akola taaliiko ku nsonga eyo yagamba nti subhanallah yayawukana ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala bwatyo bwe yagamba Shlk mata man kana musliman ala al-kufri yafa eyali omusiraamu nafiira ku bukafiri yagamba Shlk wa aslama man kana kafira naye ate yali omukafiri nakola atya nasiramuka kisobokera ddala oluganda ekizibu ekifaanana ng'ekyo okutuukako ne weesiŋŋana nga obusiraamu bwonna obulese ne weesiŋŋana nga obusiraamu bwonna ageredde Allah tabaraka wataala ng'obulese bw'obeera nga teweesabidde kuwa kitiibwa Allah tabaraka wataala basiraamu bannaye ng'afundikira saba insha Allahu taala na kino ekigambo mukiwulirize kubanga kikulu kyekisembayo kiri kibadde ku mbeera yakuleka busiraamu bwonna ono yabuleka bwonna lwaki lwa mukyala n'aleka obusiraamu nga takyalaga akuwulira kintu kyonna kikwata ku busiraamu nga kiyingira mu kubeera kwe n'omukyala buli muntu alina ekiki ekimufuga kyamanyi nti kisobokera ddala okuyita omwo okuleka ku obusiraamu kikulu nnyo buli kimu okubeera ng'okikebera okunafuya buli kintu kyonna ekisobola okwagala okwonoonera obusiraamu osigale ng'olaga nti obusiraamu bwe buli kungulu bw'atyo omuntu anoonya obusiraamu bw'abeera kyafayo ekisembayo insha Allahu taala ekyokumpi nakyo yagamba nti kisatu wa ibra kyali kyafaayo naye nga kirimu ebyokuyiga ono teyaleka busiraamu bwonna naye yaleka ennamula y'obusiraamu olw'emigaso gyaki gy'edduniya byonna tewali kikwetaagisa kuleka busiraamu olwabyo tokkirizibwa kuleka busiraamu bwonna olw'omugaso gw'edduniya tokkirizibwa kuleka nnamula ya busiraamu olw'omugaso gwaki
obusiraamu bwe buteekeddwa okukulembera byonna. Ekyo kyolaba okukiwangaaza n'owangaala nakyo n'otuuka okufa nakyo, wallahi tekifunwa okuggyako Allah tabaraka wa taala gwabeera asaasidde naye nga yeesabidde. Yagamba Sheikh, yuhka anna rajulan dafana kalban fi maqabiri lmuslimina. Waliwo omusajja omu yali abeera ku kyalo nga kino ekyammwe. Ku kyalo okwo ne kujja kubaako embwa. Mumanyi embwa? Mumanyi embwa abooluganda? Embwa eyo nejjeefa. Bwe yafa n'akwata embwa eyo n'agiteekateeka bulungi nga bwe bateekateeka omuntu afudde. N'agikwata n'agiziika mu limbo ewaziikwa abasiraamu. N'agiziika awo masha Allah. Mbwa amawulire gasaasaana ku kyalo nti mwami gundi yakutte embwa n'agitwala n'agiziika mu limbo ewaziikwa abasiraamu. Ayinza atya okukwata embwa n'agitwala n'agiziika ewaziikwa abasiraamu? Fashakaahu nnaasu ila alqaadi. Ne bagenda ne bamuwaabira eri omulamuzi oba omukulembeze w'obusiraamu eyali mu kitundu ekyo. Bagamba batya? Bamugamba nti mukama waffe, twafunye ekizibu ku kitundu kino. Musajja munnaffe, musiraamu munnaffe takyasobola kwawula basiraamu nambwa, takyalina busobozi bubaawula. Ababuuza kaadi nti kiki? Ne bamugamba nti wano waafuddewo embwa naye yagikutte n'agiziika mu limbo emanyiddwa y'ekitundu kino kwe tuziika abasiraamu. Fastadaahu alqaadi. Qaadi n'abagamba nti mumumpitire omusajja oyo abeere nga ajja wano. Ne bamuyita. Bwe yajja qaadi ambuuza nti owange, watandise ddi omuze ogw'okukwata embwa n'ogitwala n'ogiziika ewaziikwa abasiraamu? Kituufu wakikoze? N'amugamba nti naam, nakikoze, embwa nagiziiseeyo. N'amugamba nti lwaki? Omusajja yamugamba laqad awsani alkalbu bidhalika fanafadhtu wasiyatahu. Yamugamba nti embwa yannaamira, embwa yandekera ekiraamu, nenga nti munnange bwefanga onyambanga n'onziika we baziika abasiraamu. Omusajja embwa ayiwa amugamba nti nabadde nteeka mu nkola kiraamu kya mbwa, nabadde siyinza kukyawukanako. Mutegedde abooluganda? Kakati kaadi amugamba nti wayihaka, owange obadde ki? Otuzanyirako buzanyizi? Mu magezi kiyinza okujja nti embwa yalaama nti banziika awo we baziika abasiraamu. Kiyinza obutanguwa kusembera. Abantu bonna beewuunya, ne kaadi ne yeewuunya, n'amugamba nti yogera naffe ng'oyogeranga n'abantu abakulu. Lwaki otugamba nti embwa yakulaamira? Omusajja bw'alaba nga kaadi atabuse, kyava amugamba bw'ati. Yamugamba nti waqad awsani alkalibu aidan an uti 1000 dinaari lilqaadi. Embwa yandekera ebiraamo 2. Mukitegedde? Ekiraamo ekisooka kugiziika mu limbo. Ekiraamo ekyokubiri nkwate mu by'obugagga byayo nzijemu dinaari 1000 nziwe kaadi. Ng'ategeeza ani? Ategeeza ono ali musango. Okitegedde? Biri ebyakulembedde mwabitegedde? Oli omusajja yaleka obusiraamu bwonna lwa mukyala. Kati kaadi Allah amuleetedde ekigezo. Bamugamba nti waliwo ekiraamu ekirina okutuukirizibwa ekirala nakyo nga kyakolwa mbwa. Embwa yagambye nti nga yakafa, tukwate mu by'obugagga bye tuggyemu dinaari 1000 sebo tuzikuwe. Omanyi kaadi bwe yagamba? Yagamba nti rahima Allahu alkalba alfaqidu. Allah agisaasire, etulumye nnyo
Allah agisaasire. Kiki ekimusenzesenze bwe kityo? Khalas. Oba namuna zonna z'abadde agenda okuwa zibikiddwako naki? Bameka abasudde obusiraamu olw'essente? Bameka abasudde obusiraamu olw'okwagala okuvuga emmotoka ennene? Bameka abasudde obusiraamu olw'okwagala okuzimba amayumba? Bameka abasudde obusiraamu olw'ebintu by'edduniya? Bamulaga abulazi be bati ssente n'alyoka azina amazina ati abamu nga nabawalimu. Allah omuwalimu bwotyo bw'ofaananye eyali badde aluŋŋamya abantu eri ekituufu ssente. Nabaga nti omusiraamu tateeka bulamu bwe waggulu kufuula expensive. Obulamu bw'obusiraamu bubeera bwa bulijjo nga bujja mu kipimo kyekyo kyakola atya kyafuna. Naye kasita twamanyidde omuze ogw'okwagala okufuuka nga bahaaji. Haji yabeera ne sente nnyingi, naye ne sheekhe naye n'abeerawo ng'ayagala okubeera nga haji. La seeka abeera na sente entonotono zize 1,200, 5,000, 2,000 zimala. Ennyingi zaaki kyobalabanga gye twakomye okuzaagala mu bungi. Seeka n'abeerawo ng'ayagala buli budde abeere ku nnyonyi. Agenze Dubai, agenze China, Hong Kong. Ekyaddiridde bye bino bya musajja wammwe. Omusajja yali ateekeddwa okuyimirizaawo ennamula. Abantu bamuleetedde nti omusajja yakwata embwa n'agiziika mu limbo y'abasiraamu. Yali atandise okwekandagga. Bwe baamugamba nti naawe embwa yakulaamidde, yagisabira emikisa. N'agamba nti rahima Allahu al-kaliba al-faqid. Allah agisaasire nga twagifiiriddwa olwa ssente. Naye kiba kubanga omusajja tamuleetedde kiraamo kya ssente n'asigala ku kiri nti embwa yannaamira, byali badde bingi. Naye ssente kasita eyingirawo, Baganda mwine enjogera egamba nti ensimbi weekuba ekola etya? Ky'oba olabanga ensimbi ekubya emitima gy'abantu ne gigondera ddala ne mutasigalamu kantu konna, kategeeza busiraamu. Abantu kati batambula biwuduudu, biwulenge biryawo bifaananyi, naye ng'obusiraamu temukyali. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tusaasire. Omusajja ono fataajjaba nnaasu, abantu ne beewuunya. Omusajja bwe bamugamba nti embwa yakulaamidde dinaari 1,000, ebisigadde byonna n'abivaako. Tiyakoma ku ekyo. Bagamba sheekhe yagamba fataajjaba nnaasu kaifa taghayyara alqaadi fi lhaali. Bantu ne beewuunya omukulembeze engeri gy'asobola okukyukira mu nfo. Mu kaseera ako ng'ayogera ludikya, mu kaseera ako nga yenna ogonza amementusa aweddewo. Olwaki? Olw'essente. Bw'alaba abantu nga beewuunyizza, kyava abanyumizaayo akaboozi ng'era abakujjukujju bwe babeera. Yagamba la taajabu, bannange temwewuunya. Fakad ta'ammaltu fi amri hadha alkalbi as-salihi fawajadtuhu min nasali kalbi ashabi ahli lkahfi. Bwatyo bwe yabagamba. Yabaga nti embwa si ya muzannyo. Bwe ŋŋenza okwetegereza ensonga zonna ezikikwatako, nesiŋŋanye ng'embwa eva mu lulyo olw'embwa eyali ne ba ashabu lkahfi. Si yakusaaga, si mbwa ya bulijjo, erina olulyo oluyonjo. Naye nga ki ekimwegoza ebyo byonna? Sente. Tonnawulirayo amaseeka bakyusa bigambo bya Allah olw'essente. Ne batandika okukola amakulu g'ebigambo bya Allah nga bagateeka mu bifo mwe gatajja olw'okuba ki? Naddala abatera okugendako mu nnyumba ennene, ennyumba enjeru. Abo Allah abasaasire era Allah abaluŋŋamye. Okusigaza obusiraamu obutuufu balina okwerwanako ennyo.
yagamba shekhe nga afundikira nange nga nfundikira hatha huwa haluna baganda bange yembeera yaffe ey'olwaleero mwe tuwangalira badu nnas abantu abamu tabaddalu wa taghayyaru mawafiqahum wa mabadi'ahum abantu abo bakyusa era ne bawanyisa obuyimiriro bwabwe n'emisingi gyabwe kwe baali badde bayimirira egy'eddiini. agamba shekhe fayantiquuna bilbatili ne batandika okwatula ebintu ebikyamu ebitali b'amazima wayudafi'uuna anhu era ne babirwanirira hasba ragabatihim kusinzira ku byetaago byabwe wa hasba ma taqtadihi masalihuhum n'okusinzira ku kyekitegeeza emigaso gyabwe. bangi balese eddiini, balese ennamula z'amateeka g'eddiini, batandise okulwanirira ebitali ddiini, batandise okwatula ebigambo ebisaanyawo eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala lwa masalih. naye tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuyambe, atunyweze, atukumire ku busiraamu bannange. tatulagaayo kyonna nga kikulu okusinga obusiraamu, kyonna ekijja nga kitegeeza kuba kikulu kusinga busiraamu, Allah tabaraka wa ta'ala abire nga akiteeka wala n'okutegeera kwaffe n'okulaba kwaffe insha Allahu subhanahu wa ta'ala. jazakumullahu khaira. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumuyanziza shekhe